Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu Manze Annet na Kimbugwe. Obudde badde wakidde wamu n'enkuba ey'ebiwugiro mbadde n'okuwatika okw'eggulu mu bitundu ebisinga mu ggwanga. Mu kiseera nga kino naddala ggwe eri omulimi kikkakatako okukozesa enkola ey'okulembeka amazzi g'onookozesa singa enkuba eneeba eweddeyo. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga empewo empeweevu ezikuŋŋunta okuva mu gabira g'e Congo okudda ku ggwanga lyaffe awamu n'ezo empeweevu eziva ku sseguyenja ya India nga zidda ku ggwanga lyaffe n'ezo empeweevu okuva ku nnyanja Nalubaale nga kye kiviiriddeko enkuba etonnya ebiwugiro nga mwetobeseemu n'okubuwatika okw'eggulu. Ku makya tusuubira enkuba okutonya ebiwugiro mu bitundu by'eggwanga ebisinga so ng'ate olw'eggulu tusuubira enkuba eno okubeeramu n'okubuwatika okw'eggulu mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Ebbugumu ly'empewo eryago tulisuubira okuba ku centigrades 26 okutuukira ddala ku 28 ey'omu bukiikakkono ne Kalamojja so ng'ate e Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 22. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli New York omusana gusuubirwa okwaka ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 23 ate yo London, Dar es Salaam ne Amsterdam wasuubirwayo enkuba okutonya ne temperature okutuuka ku centigrades 22 mu London ate yo Nairobi obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 25. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindira ate enkya akadde ke kamu weeraba.